وقال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aboluganda olwaliro tuyingidde ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa Jumada Thaniya omwaka 1445 oluvannyuma lw'okusenguka kw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Nabwekiti ennaku z'omwezi tukyali mu 31 omwezi gwa 12 omwaka 2023. Kyonna kyoyagadde ku bibiri okugoberera kikakafu nti obulamu bwo tebukyenkanankana Allah bwe yakuteekerateekera, naye nze nammwe tekuliiko amanyi busigaddeyo bwenkana butya. Nabwekityo mbakuutira aya gyenkulembezza okusoma esangibwa mu suratu Al-Baqara. Allah gyagamba nti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Buli alina kyokola wooli wonna, oyimiridde otudde, kyonna kyokola weebase. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Lowooza nnyo, fumiitiriza nnyo, weeraliikirire nnyo, tya nnyo yawman olunaku olwo turja'una fihi ila Allah lwetugenda okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Abasiibye kuno olwaleero muziisaamirawa wano sibe guli fardu kifaya ndi omu ku baategeddeko, naye ng'ate wembadde ku fardu aini nga bwo nteekeddwa okubaawo, era ne tukkiriziganya okubeera nti buli omu gyali atuukiriza kyaba atuukiriza. Awalan tusaba tabaraka wa ta'ala amusaasire byalongoosa ayinjiwaze empeera yaabyo, ebyamusobako Allah amusonyiwe ng'omutonde. Naye Allah atukubiriza kweraliikirira lunaku lutugenda kudda gyali. Olwaleero n'ababadde bamwagala ennyo nga mulimu abaana be, wallahi we baamulese teryaliwo. Ne bw'omugamba nti wayi kkirira wali eri twerabiddewo ekitiiyo, okumugamba nti kkirira okijjeyo ng'oli wekka, akugamba mumperekere nga tulina n'ettooki. Kategerekese. Naye olwo olunaku obwo obulamu bwatandise kati azze eri Allah tabaraka wa ta'ala. Allah gante thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Allah buli mwoyo agenda kugwoleseza, buli mwoyo agenda kugusiima, buli mwoyo agenda kukukwatako okusinziira ku ebyo gwakulembeza okukola ki? Okukola. Faddal. Wahum la yudhlamun. Ate eri Allah tabaraka wa ta'ala tagenda kutulyazamanyaamu yadde n'akaki? Yadde n'akatono. Saaba oluganda mbakubiriza okulowooza ku bulamu obwo mu byonna byonna bitukola mu bulamu buno obw'ensi. Allah tatugaana kweyagala, Allah tatugaana kusanyuka. Obukkiriza tekitegeeza kubeera munyiivu buli kaseera, tekitegeeza kubeera mukambwe. Bal obukkiriza kitegeeza omuntu okubeera mu mbeera ezigwana ekifo n'ekiseera mwokola ki? N'ekiseera mwoli. Kategerekese. Naam. Hadithi gye tulabye omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu, atugamba sallallahu alayhi wasallama al-kayyis, omuntu alina amaki? Amagezi. Man daana nafsahu, yoyo eyeetunulamu, eyeekubamu ttooki. Kategerekese. Nga balala si be bagikoze ki? Si be bagimukubyemu, naye ne yeetunuzaamu ttooki bw'ati nga tannaba kulaba bujonjo buli ku liiso lya banne, n'asooka yeetunuzaamu, n'asooka yeerabako mu ndabirwamu. Wa amila lima ba'da al-mauti, n'oluvannyuma lw'okwekubamu ttooki n'amanya nti wano nange ninawo obumogo kankolerere obulamu obuddako oluvannyuma lw'okukola ki? Amira waffe bwakoze ki? Bwayingiddemu. Olunaku lugenda kukya, nze nammwe ffenna nga tekukyaliko akola ki?
aliwo. Kategerekese sekankata Allah omusaasire yagamba buli yazaalibwa mu 1900 ng'obuzaale bwe bwa 1900 1910 1903 1909 mwenna ekikumi kye tulimu tekitukola ki tekitulekaawo. Ne bw'obeera nga wazaalibwa 909 kitegeeza mu 2010 ojja kuba olina emyaka 100 mu gumu. Naye gwe ku buwangazi bwe bw'owangadde wakasinkana ab'ekikumi bameka? Olwaliro ng'abaana bafuna alusa ku myezi 6 n'osanga omwana omuto myaka 8 atudde alannamye ku bantu abakulu. Kategerekese n'omubuuza lwaki olannamye, anti bwe nfukamira ennyo amagulu gakola ki gannuma. Naye ng'akedda kaalinga kabonero kaki ka bukadde, era oli kaseera tali nga okaaba amagulu. Kategerekese amannyo nga tumanyi gakuulira ku myaka 6. Omwana baweze emyaka 6 bagamba yatandise okuula maki amannyo. Naye olwaliro osanga owa 21 ng'alinamu ga pulasitiika ga byuma, anti gali agaamu gaavaamu. Naye ngedde ekimu ku bye twamanyira gundi naakuze kutandika kulaba maki malibu. Kati byonna bye twalabanga ku bakadde biri ku ffe ab'e10 aba20 aba30. Kategerekese kati gwalowooza nti ogenda kuwangaala ebbanga ddene weerimba. So abooluganda alkayis alina amagezi mandana nafsahu, yoyo atwala ekiro mwe tuli oba obudde bwalina ne yeekubamu ttooki mu nzikiriza ye. Wa amila lima ba'da almauti, n'awaayo obudde bwe mu bulamu bwe obusigadde byakola byonna byonna nga bimuyamba okuteekerateekera bulamu oluvannyuma lw'okukola ki lw'okufa. Wala ajiz, n'oyo omunafu w'okutegeera, alladhi ajaza anil aql, oyo atategeera. Kategerekese muyite kyonna kyoyagala. Manittaba nafsahu hawaha, yoyo ng'omwoyo gwe gugoberera buli kiriwo. Kategerekese kati nkuuka ng'agenda muki mu kukuuka. Kategerekese kati bagenda kuba biriroliro naawe ng'okola ki ng'ogenda. Omutima gwo gugoberera bikola ki. Naye Allah bwe yali ayogera ku bantu b'ejjana yaga nti wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa, oyo alladhi khafa maqama rabbihi, eyeraliikirira lwagenda okugasimbagana ne Allah. Temwerabirira twatandise ne aya egamba nti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, mweraliikirire mutye olunaku lwe mugenda okuddayo eri ani Allah tabaraka wa ta'ala. Kati alladhi khafa maqama rabbihi, oyo eyeraliikirira lwagenda okuyimirira mu maaso ga Allah. Wanaha nafsa anil hawa, n'aziyiza omwoyo gwe ku bigenda mu maaso, neyeebaka otulootwe oba ebiriroliro babikubye oba tebabikubye, n'abeera nti yeewaddeyo okukuuma enzikiriza ye, kubanga ebigenda okuddirira mu ekyo kugenda kubeera kuvuma mwaka. Eriyo abagenda okwebaka mukeere enkya ku makya be musisinkana bawakulisa omwaka. Kategerekese kubali wanani yalidde ekyemisana era bebaza bwebaza munaye webale kutula mu ddalasa, wallahi webale kuwaayo kaddeko, nsaba Allah akusiime. Kategerekese kati bye tugwana birina kubeera byakwebazaani Allahu jalla jalaaluhu ku bulamu buno bwatuwadde. Wa na'malu, era tukole lima ba'da almauti, ebyo bigenda okutugasa nga tumaze okujjulukuka okuva ku mwaliro guno ogwaki ogw'ensi. Naye tugambye ebyo byabaki, ebyo byabaki byabagezi. Buli omu alina amagezi naye si buli omu nti agakozesa. Kategerekese ebyo byaba abalina amagezi ng'ate bagakola ki bagakozesa. Kategerekese naye agambye wala ajizu, oyo nga mulema wa kutegeera obwongo bwe tabukozesa bulungi. Tukwataganye manittaba nafsahu, yoyo ng'omwoyo gwe ittaba hawaha, gugoberera bwagazi bwagwo. Kategerekese luli bwe nakola bwe nti Allah yankola ki. Kategerekese bwe nagira bwe nti Allah yankola ki. Naba Allah talina kye yankola. Ndaba tugamba Allah wa kisa nnyo.
bwendiraba natera okufa baseeka batugamba lisembeyo la ilaha illallah ajja kuyingira ejjana bwendiraba sinatera okufa nga njogera la ilaha illallah. Allahu akbar. Wallahi tebakulimba nti eriyo ategeera okukola ki. Na bino byetu olwaliro omuntu na ku social media bannange seekankata alinga yamanya nti anaafa nga bw'ojja otunuulira ebigambo bye byasembayo biringa ng'ebyali bitunudde mu layini eyo. Woowe abamanyi bagamba olumbe Allah kwe yayisiza okumutwala lwamusinkana mu nnimiro ku nkumbi okakasaba kubanga yali amanyi yandigenzeeyo ng'amanyi nti tugenda mukwatire yandigenzeeyo. Abagwa kwa accident Allah nakumanyiza nti emmotoka gy'olinnye egenda kugwa kwa accident ogirinnya olaba otuuka butuusi wano emmotoka gy'olinnye ng'ekuluyisa n'ogamba nti kanjiveemu nze kanninye kapiki oba wakatuuka gy'oga ne bagamba nti emmotoka bweti ne bweti ne bweti nojjukira nti yebadde emmotoka ebaddeko ekigambo wasadde egudde kwa accident yennyini mwembadde. Ekiddako ku muntu alina eddiini agamba Allah nga ntaasizza kwatalina eddiini omanyi bwagamba kale olaba nze nabirabye walabye eki miskiini tolina kyewalabye kati Allah akuteebesa buteebesa noyogera ebigambo ne bikwatagana n'ekikola ki n'ekigenda mu maaso awo tuseeseetuseewo. Olunaku lwaleero tubadde bakutunuulira ensonga naye era tugenda gitunuulira naye nga ziko tujja gitunuulirako ekyo ekinaaba kisobose. Tuli ku mulamwa gwaffe ogwa tarbiyatul aulad ogw'endera y'abaana. Omulundi ogwasembayo twatunuulira ahdafu ziwaji lislaami emigaso egiri oba ebigendererwa ebiri emabega g'okukola ki g'okuwasa. Ne tugamba nti okuwasa si obufumbo tetubuyingira buyingizi nga kinyumo kategerekese naye waliwo ebiki ebigendererwa mu nsonga eyo. Olwali twagala okutunulira sifaatu almurabbi annajihi. Sifaatu almurabbi annajihi omuntu sagala kwesa kigambo muzadde naye anaalera omwana n'aba muwanguzi mu kulera kwe omwana. Bwe tugamba okulera omwana tetutegeeza ng'omwana omukyala bw'amulera bane leeta omwana wange mulere wano tutegeeza kama rabbayani saghira nga bwe baatulera okuva nga tuli baki bato. Twagamba obuvunaanyizibwa bw'okulera omwana kyetuyita tarbiya buvunaanyizibwa bwa taata awalan maama n'alyoka akuyambako. Kati anaalera omwana wo era agwana okubeera nti omwana wo gwayita mu mikono gye ateekeddwa okubeera naki n'ebitendo. Kategerekese ekimu ku agamba bwati muallif agamba hunaka sifatun asasiya waliwo ebitendo nga byebikolo ebiteekeddwa okubeerawo omulezi w'omwana yenna byateekeddwa okuba nabyo. Kullama iqtaraba minha almurabbi anaalera omwana katugambe omuzadde yenna kubanga omuzadde yasookerwako mu banaalera ki omwana sibe guli. Kati atugamba nti kullama iqtaraba minha almurabbi anaalera omwana lwasemberera ebitendo ebyo kanat lahu aunan abeera afunye okuyambibwako fil amaliyati tarbawiya mu mulimu gw'okulabirira oba okulera ki okulera omwana oba abaana. Bino ebitendo bye tugenda okwogerako Allah bw'akusembeza kumpi nabyo ne bw'aba tabikuwadde naye bw'akusembeza kumpi nabyo. Naam nga bw'olaba omuntu ayinza okuba nga si wa kisa naye ng'alinaanye ekisa. Kategerekese ayinza okuba nga si emwogezi nnyo ew'amazima naye nga byayogera bisemberedde okuba ebiki. Agamba nti kanat lahu aunan fil amaliyati tarbawiya obeera ofunye ekimu ku binaakuyambako mu ndabirira mu ndera yaki ey'abaana. Walkamalu lbashari huwa lirusul fe mu bantu tetuli bajjuvu fenna tuli baki tuli bakendeevu
wal kamalul bashari naye mu bantu abalina obujjuvu huwa lirusuli bebani bebabaka ba Allah tabaraka wa taala alayhim assalam walakin al insan yas'a bikulli juhdi omuntu awangala nga ateekamu amaanyi ge n'obusobozi bwe bwonna wa biqadari almustata'i obusobozi bwe bwonna Allah bwamuwadde bwe ziba sente n'aziteekamu bwe gaba maanyi n'agateekamu bwe gaba magezi n'agakola ki n'agateekamu yuraqibu fiha nafsahu binafsihi agateekamu yuraqibu nafsahu binafsihi nga ye kennyini yeekolako omuraqaba yeelondoola. Allah mu suratul maida sura ya 5 aya ya 15 agamba ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza Allah oba abakkiriza Allah nabagamba buli lwowuliranga etteeka lyonna nga Allah alitandise nakukowoola bakkiriza manya ensonga eddako gyaleeta mu maaso si nnyangu yadde gwogirabanga ki ennyangu era bw'olabanga ekwanguyidde weebaze Allahu tabaraka wa taala. Abayi alhamdulillah bw'olabanga ensonga ekwanguyidde weebazaani Allahu tabaraka wa taala. Sema eyo nesobola okuba mawutu omuntu akavuddeko sema. Naam agamba Allahu tabaraka wa taala mu tteeka eryo nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza. Amakulu bino ebigenda okujja mu maaso byetaaga omuntu ng'amaze okutuuka ku ddaala lyaki ly'obukkiriza. N'agamba alaikum anfusakum buli omu afuba okwerondoola. Buli omu afuba okola ki okwerondoola. Londoola byokola okakase nti byebyo Allah bye yakutuma. N'agamba ati la yadurrukum tagezaako n'akukosa owange gwe omukkiriza. Abakkiriza abagoberera ebigambo bino tagezaako n'akukosa man dalla oyo yamaze okwebulira ebiki ebibye. Omumativu ne happy new year mu kuliko omwaka tagezaako naawe n'akola ki n'akujja ku mulamwa. Kategerekese ffe twebaza Allah fi kulli yawmin sabahan ba'da an-nawmi ne twebaza Allah ne tumugamba tutya basiraamu ab'enkofiira kumakya bwe tuba twebaza Allah nga tuvudde mu tulo tugamba tutya wangi atabyogera nekyeguloloza gye kiri ataamani hadha wangi buli lunaku tukeera ku makya ku ripootinga wa Mungu ne tumwebaza ne tumugamba alhamdulillah amatenda amajjuvu gonna ga Allah alladhi ahyana oyo atuddiza obulamu alladhi ahyana atuddiza obulamu baadama amatana oluvannyuma lw'okutufuulako abagenzi. Era buli agenda okuva wano agenda kwekakasaako obugenzi nga yeebaka amutegeeze nti bisimika nzija ku lw'erinnya lyo Allahumma Allah wange amuutu nzija ndipootinga wa ahya. Naye bw'onaaba oyagadde obulamu ojja bukola ki? Kati bw'abukuddiza kwe kuddamu n'ogamba alhamdulillahi alladhi ahyana kulla yawmin alladhi yuqallibu al-layla wan-nahar huwa Allah. Oyo akyusakyusa ebiro abuzibizza yani abukeesa yani. Therefore essaawa eddakiika ye Allah. So akukulisa omwaka manya akukulisa ani? Akukulisa Allah. Eyo si nkola yaki? Si nkola yaffe.
kati agambye nti yuraqibu fiha nafsahu binafsihi, omuntu nga ebitende ebyo ateekeddwa okubeera nabyo asobola okwerondola. Wadhalika litawassuli ila al akhlaqi tayiba, buli lwe yeerondolako tukwataganye kimutuusa ila al akhlaqi tayiba, ku mpisa ennungi abantu ze bagwana okuwangaala ki nazo. Wa sifaatu lhamida, kimutuusa ku bitendo abantu bye benyumirizaamu. Kale singa olinga omwana wa gundi, kale singa okola ng'omwana wa gundi, kale gwe tulaba wano Hamza nti yakola bw'ati, wali eri gundi yo omwana wa gundi olaba atuuka waabwe ekiro nga ggwe. Lwaki? Olw'okwerondoola. Wa khasatan annahu fi markazi alqudwati tarbawiya, naddala bino bigenda kufuula alqudwatu fi tarbiya, kigenda kuwa ekyokulabikirako ekirungi eri boolabirira oba bookuza oba boolera. Omuzadde awaka nga oli musaaze wa swala, abaana bo tebagenda kalubirirwa kutegeera ki nti eriyo kye bayita eswala. Omuzadde awaka nga bw'oba olya osoma erinnya lya Allah, abaana tebagenda kalubirirwa. Baligenda basomesa ku ssomero nti sammi llaha wa kul biyaminika, ng'oledde taata awaka bamulaba aliisa ki? Kategerekese? Nawe nabadde omwalimu omunaatunyumiza, alina abaana basomesa ku muzikiti. Omwana yaddayo eka n'agamba kitaawe, amugamba taata, nsaba kunsomeramuko ku tahiyaatu. Otandise olugezigezi kati, otandise olugezigezi kati, olaba omanyi bingi, kuba omwana akugambye okumusomeramu kuki? Ku tahiyaatu. Kategerekese? Omwana musomeremu, akutereeze bw'abanga akimanyi, aga nti taata awo seeka yatugambye basomawo bwe bati, naye oli mukwekangabiriza ku myaka gino nyinza okubanga essola sigimanyi. Ebitabo bya fiqhi byonna baabu esingamu obunene eba ya swala mu ibadaati, eba yaki? Ya swala. Liannaha awalu ma yuhasabu bihi labdi yauma alqiyama, eswala eyo egenda okusooka okubuzibwa omwana adamu ku lunaku lwaki? Ate mu muamalaati, mu mirimu, mu bitabo bya fiqhi ekisingamu obunene kitaabu ziwaji, bya bufumbo. Kubanga oluvannyuma lwa Allah okututunulamu ffe nga ffe, okutandika okutubala enkolagana yaffe esinga obungi, Allah gyagenda okutubuuzaako erina akakwata ku bufumbo. Allah agenda kubuuza ku baana bo anti batandika na bufumbo. Allah akubuuze ku bantu bo abo baba bakyala bo. Bwe buyanga bagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agenda eri abantu be baba bategeeza ki? Bakyala bo. Naam, kati atugambye nti buli lwobeera n'empisa ennungi neekulera abaana kugenda kukola ki? Genda kwanguyira. Aga nti fayanzuru ilaihi aljailu aljadid, kino kigenda kuyamba okuzimba generation ekola ki? Eddako, empya nga nnungi. Ala annahu murabbihi muwajjihahu, olw'ensonga nti emikono abaana bano mwe baba bayise gyo gyennyini giba miki? Giba miteeketeeke. Faqidu shay'i la yu'tihi, omuntu atalina kintu tasobola kikuwa. Kategerekese? Omuntu atalina kintu tasobola kikola ki? Tosobola kubeera ng'olina omukyala nga muyombi n'olowooza nti ogenda kuzaala omwana atali muki? Taata bw'abeera nga avuma abantu awemula, kitegeeza ne bwana atambula n'akaana bw'ati nga bagenze ku dduuka agule sukaali, ye yeeyongereyo akaana kakomyewo sukaali, bwana asisinkana munne agenda mugamba ogugambo ogusinga omuzikiti guno obunene, era omwana agenda kudda awaka ng'ebyo ebigambo byakola ki? Bye bigambo by'amanyi. Kategerekese? Agamba nti wa ilayika ahammu sifaati allati yas'a ilaiha almurabbi waffaqani llahu wa iyaka ilaiha. Bino wammanga bye bimu ku bitendo omuntu anaalera omwana byateekeddwa okukola ki? Okuba nabyo. Ekisooka alhilmu wal anaatu. Alhilmu wal anaatu. Alhilmu kitegeeza okugumiinkiriziganya,
si bugumiikiriza, si swaburu, naye okugumiikiriziganya. Okugumiikiriziganya kwonna kubaawo nga munno ng'omuntu akoze ekintu ng'omulinako obusobozi obumukola kyoyagala naye n'otakimukola, kategerekese musobole okuwangaala mwenna. Kibayita okukola ki? Okugumiikiriziganya. Agamba akhraja Muslim an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la ashujja abd al-Qais inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah al-hilmu wal-anatu. Agamba nti ebitendo bibiri, kategerekese, ebitendo bimeka? Bibiri, ebitagenda kuleetera kamogo konna, ebitagenda kukosa. Alhilmu wal, gamba ebitendo ebyo nga ebikubeera mu ggwe, gamba nga tuba tutenda nti gundi oyo alina ekitendo, gundi oyo mukwata mpola, gundi oyo ali kino. Oteekeddwa nga mu bimu ku bye bakutenda nabyo mulimu okubeera nti okola ki? Ogumiikiriziganya n'omuntu gw'olinako obusobozi nga bw'aba akusobezza osobola n'okumubonereza naye n'otakola ki? Kuba bannange tukitegeera abaana abato basumbuwa. Omwana asobola okuyita emirundi 15 nga buli gwakuyita oyitaba, buli gwakuyita oyitaba, buli gwakuyita oyitaba. Kati gwe olw'obusungu n'omugamba yewaayo ŋŋamba ki? Kali nadda wali n'aseka, nodda ku bibyo, oba wakadda ku bibyo n'addamu n'akuyita. Olugjayo Kulaani okugisomako n'agibikka. Gwe yagala kusoma wano yalina waabikudde awalala wayagala. Huyo omusajja ze ayambadde enkofiira ye waliwo yayagala ogikwata mu ngalo. Tukwataganya. Gwe olaba nkofiira ye alaba kyakuzannyisa ki? Okitegedde? Ewange mutabani wange nali mbasomesa n'abako essuula gye yasoma, kati nga nabasuubiza nti buli agikwata yena mugulira ekirabo. Omulenzi n'aŋŋamba ayagala ssaawa, nengenda nenjigula. Olunaku olwo nagimuwa leero, enkeera walo nengenda mu kibuga. Mba ndi mu kibuga ne bankubira essimu ne baŋŋamba ye essaawa bagyonoonye. Yagyonoona atya? Kati nze nakitwalanga okwonoona, nze ne maama ffe twakitwalanga kwonoona. Wabula ye yali agisumulula ayiga biki ebiri munda. Gw'olaba kwonoona ye makanika. Kati gw'olwaleero omukuba ensaawa gye naguze ejjo, kakati omukuba naye ye ali mu kukola ki? Mu kuyiga. Naam, agamba nti وهذه القصة لطيفة تبين أهمية الحلم والأنات في بناء أخلاق الجيل الجديد. Kasitore kano wammanga katuyigiriza okugumiikiriziganya, tukwataganye ku muntu nga yadde omulinako obusobozi obumukola kyoyagala, butya bwe kikuyambako mu kukuza n'okugunjula n'okuzimba generations eziddako. Qala Abdullah ibn Tahir agamba kuntu inda al-Ma'muni yawman, mulaini ya Abbas bun Abdul Mutalibi gyegendeeyo mu maaso evaamu Abdullah ibn Abbas. Layini eyo neyeyongera mu maaso yevaamu omusajja ono Ma'mun, nga bwogamba gundi muzzukulu wa gundi muzzukulu wa gundi. Layini eyo gyembagambeeko Abbasi, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ne gyeyeyongeramu yevaamu omusajja ono Ma'mun. Yali omu ku baali abakulembeze abajja nga gavumenti zigenze ziyitawo eziwera. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yamala okufa waddawo obukulembeze bw'abakhalifa abameka? Abana. Kategerekese yagamba mbaka sallallahu alayhi wa sallam muddatul khulafai rashidin, ebbanga bakhalifa abana lye bagenda okufuga emyaka 10 ameka? Emyaka 3.
bwe jaggwako ne wajja gavumenti empya eyamanyibwanga aba umawiyuna babanu umayya omwali Muawiya bun Abi Sufyan n'okweyongerayo. Emyaka we gyayitawo nga gijo kategerekese, emyaka bwe gyayitawo kubanga bakhalifa bavaako nga bayise emyaka 3 kitegeeza gye emyaka ameka 4. Kati mu mwaka ogwanamu Muawiya atekinga over ne bawangala okuva mu mwaka ogwanamu paka mu mwaka ogw'12 oluvannyuma lw'okusenguka kw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Gavumenti nayo ne bagikola ki? Ne bagiwamba. So bw'olaba nga babawambye tebitandise kati byadda, si byakakati byadda, nayo ne bagiwamba. Gavumenti eyaddako okuwambibwa bagiyita ba Abbasiyun, ekigibayise eyaba Abbasiyun kubanga yunsabu eweebwa erinnya eryo nga liddayo ku Abbas oli gwe twogeddeko Abbas bun Abdul Muttalibi kategerekese, naye mwe mwali khalifa ono gwe bayita Ma'mun. Kati Abdullahi bun Tahiri atunyumiza, kuntu inda Ma'mun yawman, Ma'mun yali gavana, yali mukulembeze kategerekese, naye olunaku lumu Abdullah yali gyali, fanada al khadim, Ma'mun naayitani, naayita omukozi we. Bw'ayita omukozi we n'amugamba, ya ghulam, owaaye gwe mutabani, owange gwe mulenzi. Falam yujibuhu ahadun, tewali yamukola ki? Yamwanukula. Thumma nada thaniyan, naayita n'ogwokumeka? N'ogwokubiri. Waswaha, n'aboggoka, ya ghulam, owaaye gwe mulenzi. Fadakhala ghulamun turki, omuvubuka najja nga ava mu nsi y'ettake, turkiyun. Wahuwa yaqul, naye omulenzi oyo yayingirira yajja ayogera ebigambo bino, amma yambaghi lilghulam an yaakula wa yashraba. Omulenzi wo omukozi wo yetagwana kubeera nti alya era n'anywa. Kitegeeza mu kaseera we baamuyitira yali ali mukola ki? Yali ali mu kulya, nti ye tateekeddwa kulyako. Naye gwagamba agamba ani? Agamba mukama we. Ate si mukama we amusasula kyokka, naye agamba mukama we afuga dawula, afuga gavumenti yonna. Kategerekese, bwamwa akafaananyi olwaliyo Shamba Boy ng'abigamba Museveni bwahabulwa, naye gwe ssebo abakozi bo tebalina kulyako. Kategerekese, agati kullama kharajna min indik, omuvubuka agamba Ma'mun, naye jjukira Ma'mun alina omugenyi. Kati omugenyi yatunyumiza ki? Story eno simu mutugamba nti omugenyi mugeyi. Kati ali mu kugeya Ma'mun, atunyumiza story eno, naye simu kumugeya, atuweemu ekyokukola ki? Ekyokuyiga. Kati omuvubuka agamba mukama we, kullama kharajna min indik, buli lwe tuvaako wooli, taswihu, otuboggolera, ya ghulam, ya ghulam, owange gwe mulenzi, owange gwe mulenzi. Ila kam ya ghulam, olimala kutuyita mirundi emeka? Amakulu buli lwe yayogeranga nabo ng'ababoggolera. Kategerekese, fanakasa al-Ma'mun ra'sahu tawilan, naye bino baali babyogera, Ma'mun n'anywenya omutwe tawilan, akabanga akawerako, nga yeewuunya ebigambo eby'amakulu ebiva mu ki? Ebiva mu mulenzi ono. Manye ebiseera ebisinga ffe tulina enkola, tulowooza nti abantu abo tebategeera olw'okuba gw'omusasula, era abalina abakozi bangi balowooza abakozi baabwe tebakola ki? Tebategeera kuba gw'okola ki? Gw'omusasula. Nga n'ebiseera ebimu osanga kalulwanira abaana abasomye balina zi diguli, olumaze okutikirwa bepa ne badduka ebweru ku byeyo. Ali ku kyeyo, obwana bwa mukama we obutamanyi na luzungu, obutamanyi na ki, tebumanyi na nsi bwetambula, bumumanyira kuba bumutwala nti muki? Mukozi.
wanedde ekigambo ekyalingawo kya mukomba bokisi anti bamanyiranga obwana obuwala obwalemererwa okusoma ne bukoma mu kyokusatu kati nga gwasomyeko notukako mu P7 olaba oli wakabi nnyo. Kati omulenzi amugamba nti nno kullama kharajna min indik, buli bwe tuvaako wooli ne tuweyongerayo taswihu otuboggolera n'oleekaana ensi yonna ekuwulire ya gulaamu owange gwe mulenzi abanne misikini eno eriruddawa ila kam ya gulaamu ekyo ogenda kimpita mirundi emeka otebenkere. Aga nti fanakasa almamunu rasahu, Maamun nanyenya omutwe twawiira nebbanga ki fama shakaktu fi an ya'murani bidarbi unuqihi. Abdullah ibn Tahir agamba fama shakaktu, sali namukubuusabuusa konna fi an ya'murani, nti Maamun agenda kundagira bidarbi unuqihi, nti mutemeko muki nkuwadde ekyokulabirako katagerekese. Olaba kabeere erosi wanu chairman, kabeere ki erosi wanu chairman ng'ayogera ng'ayanukula president ebigambo ng'ayogera bwati, mutera okulaba Kyagulanyi ng'ayina waali n'ayogera ekigambo ne mugamba naye ono anaatuuka gy'alaga kankozesa oyo, ono anaatuuka gy'alaga yeesize eki nga mulaba ng'ayiseewo we yandikoze eki. Kati Abdullah ibn Tahir agamba fama shakaktu, saafunamu kubuusabuusa kwonna era ndowooza ekiso yatandika nokikwatako fi an ya'murani, nti Maamun agenda kundagira bidarbi unuqihi, mutemeko omuki omutwe. Thumma nadhara ilayya, Maamun nakyuka natunulirani, natunulira Abdullah ibn Tahir faqal, namugamba ya Abdallah, owange gwe budala. Kasa yamuyita nti ya Abdallah, katagerekese ono ekiso nayongera okusikayo ng'amanyi kyekiddako kuba ye omutima gwe gumugamba bagenda kumulagira kola ki kumutemako nsingo. Katagerekese amugamba nti ya Abdallah, owange gwe budala, inna arrajula, mazima omuntu yenna, arrajulu kitegeeza musajja, naye ekigambo musajja bwe kiba kikozesebwa waliwo ekitegeeza omusajja naki era n'omukazi nno munnange naye is a man. Isn't a woman man? A woman is a man with a womb. Womb kyekisawo omukulira omwana. Kati ekyawula omukyala n'omwami kimu nti omukyala yayina ekisawo ekyo omukulira omwana, ate gwe omusajja tokikola ki, ebisigadde byonna mufaanagana. Enkola yabyo yekola ki, yeyawukana olw'obuyinza bwa Allah. Kati agamba nti Maamun yagamba Abdallah namugamba nti inna arrajula, mazima omuntu yenna, idha hassana akhlaqahu, bw'abeera n'empisa ennungi, actually si bw'abeera naye bw'alongoosa empisa ze, idha hassana akhlaqahu, bw'alongoosa empisa ze, sa'at akhlaqa khadamihi. Katagerekese omuntu buli bwalongoosa, idha hassana akhlaqahu, bwalongoosa empisa ze, sa'at akhlaqa khadamihi, abakozi be ate munange bo boononeka. Katagerekese wa illa la nastati'u an nusi'a akhlaqana, naye bwe tutaakola ekyo tetugenda kusobola kulongoosa mpisa zaffe, linuhassina akhlaqa khadamina. Katagerekese omukozi wo gwe bulwolongoosa empisa zo, kati ate ye agenda okulabika mu bantu nti yewe empisa ki embi. Katagerekese amakulu, ate gwe bulwobeera ow'empisa embi, ate mu bantu yalabika nti yewe empisa ki ennungi. Oba katagerekese wana ekyafaayo kino kijja nga kireese mukozi, naye ebbanga eri emabega bwe twali tusomesa omusomo guno twagamba kye bayita alwalad, omwana. Ng'ogjeeko omwana omulenzi n'omuwala gwozaala kitwaliramu omuyizi. Naam, omusomesa bw'ajja mu kibiina n'aboggolera abaana, mwenga
abaana bonna bagenda kutya era bagenda tuka ekiseera nga bamutya. Namukwano gwange yanyumiza yagenda okusomesa. Abasomesa bwe tuba tugenda okusomesa waliwo kibayita school practice, osooka neweegezesaamu. Kategerekese kati bamugamba nti abayizi bwe bakumanya nti oli ku school practice bakujooga. The first time yagenda ne ruula nga yakayingira omwana bwe yayogera ekyobusiru n'agimukuba bw'ati n'emenyeka. Kati abaana ne bamutya nnyo. Supervisor yagenda okujja ng'akanya na kubayita, gundi do you have answer? Bamutya n'okumutya. Lwaki? Olw'okuba wayonoona empisa zo. Kati empisa z'abaana ze zikola ki? Therefore empangaalo entuufu yandibadde etya? Agambye wa inna la nastati'u an nusi'a akhlaqana linuhassina akhlaqa khadamina. Tetusuubira nti ffe tusobola okweyisa obubi ate abaana baffe bo ne beeyisa buki. Yali agezaako mulaga nti ekireetedde oli okumboggolera kuba nti okunnyanukula bw'atyo kuba nti nange mukoze eki muboggoledde. Kategerekese nkiddamu. Ma'mun bwe yakoowoola Abdallah ye yali akkiriza nti ekiddayo kati ono ensinga okola ki? Kuvaako. Naye ekyamwewuunyisa kwe kubeera nti ate ono yamugamba nti inna arrajula idha hassana akhlaqahu, omuddu bw'alongoosa empisa ze amakulu n'empisa ze abawangala nazo zikola ki? Nze kambawo ekyokulabirako. Omuzadde bw'oba oyagala okulagira abaana bo babeeko kye bakola naawe kikole. Nabanyumiza ku story, nze wange teriyo tuyambako taata. Nze tebanyamba. Bwe mba nnina kyenkola n'ojjo kyegattako ozze kukyegattako kuba naawe kati okola bibyo. Kategerekese bwe mba ndi mu kulima n'osalawo gye tozze kuyambako nze. Naawe okola luwalo lwo ku lwaki? Ku lwa famire. Naye obuzibu ffe kwe kutuula eri n'oteekako omupiira kuba oyagala nnyo omupiira n'olagira abaana bagende beera olujja bagende ku luzzi. Okitegeera? Naye omwana ono kigenda mwanguyira nnyo nga alese maama we afulumizza engoye n'amazzi agabadde mu nnyumba gonna agayiye mu bbaafu mugalaba gonna nga tadde mu bbaafu ge muleeta ge ngenda okukola ki? Okwozesa. Kitegeeza abaana bakimanyi nti tukola naye ne maama ali mu kukola ki? Ne maama ali mu kukola. Buli lwolongoosa empisa zo mumujje mwegendereze. Bano abasomesa basobola okimanyi. Buli lwolagira abaana ng'osinziira gy'osinzidde nga gwe teweenyigiddemu tebagenda kukola kyoyagala. Naye ne bwojja n'okwatakaga obuggo ng'oyitamu. Kategerekese mugire wano tugire katolaba kana kacupa kajje kwata okateeke wali gamba muli afunamu ekigamba kubanga abaana abato gwe buli lw'omulagira ye alowooza gwe tosobola kola ki? Kukola. Kati okulongoosa kwe gyali kwe kumulaga nti nange nsobola okukola ki? Kye tubadde tunoonya mu kyafaayo kino nti Ma'mun yagumiikiriza ekyo ekyali kibaddewo okuva eri omuki? Omukozi we yali amulinako obusobozi omukola kyonna kyakola ki? Kyayagala. Yandimukoze kyonna kyayagala. Naye yagumiikiriza. Ate Abdullah ibn Tahir n'asobola okufunawo ekyokukola ki? Ekyokuyiga. Nkugambye awali omukozi mujjeewo oteekewo omwana wo. Awali Ma'mun mujjeewo weeteekewo. Abaana bo weeyisa otya nabo? Tutwale ekigambo kino ekisembyeyo. Buli lwolongoosa empisa zo n'empisa z'abaana bo zigenda kulongooka kuba baba balina ekyokukola ki? Ekyokulabirako. Naye buli lwonoyonoona empisa zo, kategerekese, taata buli lwovuma maama ng'abaana bawulira, kategerekese, maama abaana buli lwe bakuleetera shopping list ng'okusoma kuddamu n'obavuma obusiru olw'okuba bataddeko ssente entono, olina ky'obatendeka. Landiroodi buli lwajja
noyagala oyite mu baana okulimba nga bwotaliyo eri abaana bagenda okubeera smart balimbe bulungi taata taliyo tumaze weeks 2 nga tetumulabako gwolowooza oyo alimbye bwati bwebali mutuuza ku Supreme Council nga ye Secretary General kyekigenda okuddako kulimba katagerekese buno obulimba tubutendekere eno wansi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizba al-Bukhari lumu yali alina hadisi gyanoonya Bukhari gwe tumanyi Bukhari abawalimu gwe bogerako erinnya lye lya Bukhari lyamutuumibwa Bukhari olw'ekifo gye yazaalibwa mu kifo bakiyita Bukhara kategerekese amannya ge ye Muhammad kitaawe ye Ismaila jjajjaawe ye Ibrahim jjajja wa kitaawe ye Bardizba kati yeŋŋambye Muhammad bin Ismaila bin Ibrahim bin Bardizba al-Bukhari lumu alina hadisi gye yali ayagala n'aginoonyanga ne bamugamba gwe tumanya agimanyi abamanyi bagamba bamusindika Sudaani najja omusajja gwe yali agenda ogijjako kubamu akafaananyi omuntu avudde Saudi okutuuka e Sudaani kategerekese nga waliwo n'okuyitako ku mazzi si bya nnyonyi nga kati anonya eki anonya hadisi emu bweti nno tanonya kitabo kya hadisi anonya eki hadisi emu naye bwe yatuuka ku musajja yamusanga omusajja mulunzi ng'alina ente kati omusajja oli yali mu kanzu n'asitula ekkanzu ye nga bw'onaalaga nti nina kyenkwatiddemu naye ng'ekituufu temuli kati nga ekyakikola ente eri erowooze nti muno mulimu ekyokulya esembere agikwate agisibe omuguwa agiteeke wagenda ogiteeka asobole okgenda ew'omugenyi Bukhari azze kategerekese Bukhari ebe we yabiraba byonna byonna yagumiikiriza n'abiraba byonna weyamaliza n'amugamba ekyandeese nazze wano okusomako hadisi nina hadisi gye nabadde njagala naye wentambudde gye ntambudde yonna ne baŋŋamba nti gwogirina ensonga eyandeese naye ku kyendabye kati sikyajagala olaba olimbye ente etalina magezi olwo bwonaatuuka kunza omuntu oba ntegerekese olaba olimbye ente etalina magezi olwonza omuntu gwokakasa nti agalina tonfiireko bufiizi mu kunimba era hadisi teyagijjaawo n'atambula n'akola ki n'atambula n'addayo kitegeeza ki ono Bukhari olw'okwagala okukuumayo empisa ze abazadde bangi tubeera awaka omwana alina byayonoona n'omukola bwoti mumuwe essimu gundi Talha kwata kuba oyagala omujja ku kyakola ki bw'olabanga ekyo kikoze omwana bw'ajjanga ye essimu gimuwe bw'amala ogimuwa mugambe kale nange empaako kuba Katonda yakola nti omwana omuntu ate yeerabira mangu nga mu bwongo obukyuka mangu kano kogenda okuyitamu kumuwa aginyigenyigemu bwati naawe okugimusaba biri ayinza okuba nga abikoze ki abivuddeko naye tokolanga ensobi tukwataganya kale kwata jangu kuwa ekyokulya bw'oba omugambye okumuwa ekyokulya kimuwe abazadde abali wano omwana bw'oba omugambye okumuwa ekyokulya tomulimbalimba bamaama olw'okuba alina kyakola ku banne kale jangu ebbeere limuwe bw'otaakikole ogenda kuba omuyigiriza bulimba tugezeeko okulaba nti ummeddako ebeera nnongoofu okusinga ku yaffe nabagamba ffe tukkiriziganye eyaffe yo yayonooneka ffe twayonooneka bye batukwasiza tubitunze kategerekese
atenga n'abavaayo okulaga nga bwe twatunda nabo twali nabo mukola ki mu kutunda. Allah atusaasire ya rabbi. Basi mbajjukiza ke nabagamba mu Uganda ebyobusiraamu bye tulina alkitaabu wa sunna, nze bye mmanyi nabbi bye yatulekera yaga taraktu fikum amrayni, mbalekedde ebi bwe busiraamu bwammwe. Ma intamasaktum bihima, anaaba bwekutteko lan tadullu ba'di, oluvannyuma lwange tagenda kubula kye bayita obuki. Era olw'obukaawu bwabwo n'obuzito bwabwo Allah n'agamba nti inna nahnu nazzalna dhikra, buno obusiraamu nze nabwessiza, Qur'ani nze nagyessiza, sunna nze nazessiza, wa inna lahu lahafidhuna, era omulimu gw'okubukuuma gugwe. Bino bye twogera bya basiraamu, si bya busiraamu, naye ekyo si aya si hadisi. Era towandiikanga ekibuuzo ewa seeko bano wanika omukono nga waliwo ddalasa y'ebibuuzo wamma seeka, waliwo seeka eyo yagamba mbwe ebintu bino si bya busiraamu. Eno si aya era si hadisi, era ne seeka bwali kyanukula aliba akoze ensobi. Kino kyange kategerekese. Ettaka eryogerwako akina Supreme Council akina ki biki, ebyo bintu by'abasiraamu naye si bintu bya busiraamu. Ebintu by'obusiraamu balina gwe babadde banyumiza, ate kibadde kyanziruka mu mutwe. Ennaku zino ali omu kubajjayo ennyo emitwe era ebintu byaffe by'obusiraamu, naye ng'amawulire gaali gamukutteko ng'agenze wa pasita afukamidde wansi, pasita amukutteko amusabira. Obusiraamu bwo Allah bwagenda okukubuuza bukulemye okulwanirira, oli ku Allah byagenda okubuuza abalala byoli mu kulwanirira. Abaana ababa abakakatako bakulemye okufaako, oli kuba banneyimba, ate banneyimba ku kyalo ekiddako, si na nneyimba ku maka agaddako naye ku kyalo ekiddako. So abooluganda, tulongoose empisa zaffe kisobole okuwa abaana baffe ekifaananyi ekirungi nabo empangala gye banaawangaala. Kiyambeko n'abaana ababuulirira nga babagamba kitammwe yali musajja wa mpisa, kitammwe nga tayita ku muntu nga tamubuuzizza, kitammwe nga wano gwe twesiga okuteresa ebyapa byaffe, kitammwe naye abaana bo bagenda boogerako ki. Kalegerekese lumuni nawe nali mpita, omusajja omu ne mugamba ekigambo, ne mugamba oli omulaba nti oyo muganda wange, nangamba seeka naawe twala eri, oyo tasobola kuba muganda wo. N'alemerako n'agaanira ddala nga bw'ateeka ku minzaani nze n'oli alaba mu by'empisa buli omu ali mu nsi yiye. Kategerekese kati naawe omuzadde gwe kale twakkiriza twagambe nti ebyaffe twayonooneka. Kategerekese naye abaana bano bagenda kubeera n'eddiini. Kategerekese omwana omuwala yeebikkirire bulungi masha Allah, naye wanaayita wonna nga bagamba oba no yeebikkiriramu biki nga kitaawe mutamiivu. Babadde balina sitore gye banyumiza emabegekaawo, obutuufu bwayo sigibumanyi. Actually nagifunye mu versions 2 mu bantu 2 ab'enjawulo nga tebeemanyi. Mu version eyasoose ng'egamba waliwo omuwala nga muwala w'omu ku baseeka abakulu mu ggwanga wano. Ntegerekeka oli yakozeseza kigambo kya boyfriend. Boyfriend we mbu yamukyaye olw'okukizuula nti muwala wa seeka oyo olwa kitaawe ensi byemumanyiiko. Kategerekese nabadde njagala kiwakanya nembaako we natuuse, ate oli n'aleeta nga naŋŋamba nti omuwala n'okukola alina ekizimbe kwakolera nkimanyi, nga kiraga n'omuwala akola ki amumanyi.
nga buli ajja yenna bw'ati n'ajjayo obwenyi ndowooza n'oli ensoko lwaki ekoseza lulimi lwa boyfriend nga buli ajjayo obwenyi bw'ati bambi muwala mulungi masha Allah ate wuuna akozeemu alina ne kasente era nabbi yatukubiriza okuwasa ku balina kasente era naye ng'olugenda okunoonyereza nti muwala wa gundi ntayi laba abaana bo bwe babonaabona ku lulwo laba abaana bo bwe babonaabona ku ki ku lulwo tusaba Allah atutaasi atuwe obukkiriza atuteeke mu busiraamu obwo bwe yasindikirako omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam tusaba Allah atuggyemu abalongoofu okusinga ffe ebitulemye nga ffe abazadde tusaba Allah abatuvaamu bireme kubalema mu birungi bye tusobezza nga ffe abazadde abatuvaamu tusaba Allah bibateeke wala bireme kubasemberera yadde tusaba wakitiibwa Allah atusaasire atuwangalize ku busiraamu gwasazeewo okutwala mutwale nga mukkiriza birahmatika ya arhamar rahimin. Bannange basiraamu mbeewaza ekiro ky'olwaliro kirimu obujeemu bungi entambula ze tutambula tuzegendereze abavuga amamotoka n'ebidduka ebyenjawulo babivuga nga bwe baagala tuve wano tuddeeka omuntu ng'obuwangaazi bw'obadde weebaka ekiro kyo kiramba genda weebake kategerekese nkuziyiza n'okugamba nti nze ng'omwaka bwe gwatandise nze kanzuke nsaleera akeezi gye wazisadde wangi ekiro ekikeseza olwaleero wazuukuse n'ozisaalayo ebbiri ezo lwaki olwaleero zisaala yatwewaza nnyo mbaka sallallahu alaihi wasallam kino kifaanagana nga waluseeko omu yanyumya n'agamba omukyala yamugamba seeka nze wammaffe nze musajja oluwombo tetulina kye tuteekamu just kusomeramu ikhlasi faraki n'ennansi seeka n'amubuza ebyo biwa bijja kwani kitegeezo nayagadde bwagazikola ddogoli warabu lyajja mu Kurani bye bakolera mu mpombo ze bagabira abako byo tabikoze kati mbwakozeemu kino okijjawa ebaffe ebyobusiraamu byanjigiriza ya mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyovola bansabye Allah atuwa obusiraamu obwo bwe yatumirako bannabbi be naddala eyasembayo Muhammadi sallallahu alaihi wasallama omuzuukuse w'ekiro zuukuka era saala soma Qur'ani yo weestaghfiruze wa Allah wegayirire Allah kubanga nze nammwe tekuliiko amanyi ddi lwagenda. Bangi mubatandika omwaka guno nga bagujjaganya tebagumazeeko kategerekese kati gwe obwongo bwo bukulimba nti olw'okuba guno ofiiriddwamu sengaawo eyakugaba mu bufumbo kategerekese taatawo walwalidde ne bamulongoosa paka nakati akyali wansi mukulu wo eyali abalabirira awaka bamugoba ku mulimu kati olaba omwaka mubi nnyo era ogwana kugwevuma oyanirize guli ogujja gwotamanyi Allah gwatugamba wama tadri nafsun madha taksibu ghada omuntu tamanyi bigenda kubeera mu gujja oyinza okuba nga ate gwe nga gwe ate mwogendera weevuma guno Allah gwe yakulekawo nga ojaganya guli ate gwokola ki Allah kiyagamba innahu kana dhaluman jahula mazima baana adamu beeri azamanya ate babuyabuya sawa Allah tutaso obuyabuya atake mbategeevu alladhina yastami'una ila alqawli abawuliriza ebigambo fayattabi'una ahsana ne bagoberera ebisinga obulungi birahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.